Wakati nga bannawakiso balafubana okulaba nga disitulikiti eno efuulibwa ekibuga, ssentebe wa disitulikiti eno Dr. Matiya Lwanga Bwanika avuddeyo n'etteeka ku basuubuzi bonna abakolera ku mabbali g'enguudo mu ttawuni y'e Wakiso okuzaamuka bunnambiro kuba si baakubaganya kubaswaza nga balaba. Tubatulonda ne batuwa obululu yes, naye batulonda tubakulembere tubawe ne direction. Buli musuubuzi ali wano ddayo otegeeze basuubuzi banno oba yannonda oba teyannonda okutundira ku kkubo kukoma olwaleero. Buli ayagala okutundira ku kkubo mu Wakiso Town Council bw'abawulira nga kimumenya nnyo nze taddamu kunnonda. Ono asinzidde ku kitebe kya Wakiso Town Council mu lutuula lw'okukubaganya ebirowoozo ku binaateekebwa mu nkola okusobola okutuukiriza okutumbula disitulikiti eno we gunaatuukira omwaka gwa 2040. Town Council yekulembera mu bukyafu. Town Council yerina oluguudo nga bw'oluyitamu oyinza okulowooza nti ogenda Magombe. Town Council gy'osangira abantu nga batiyya ebintu mu kkubo. N'oyogera ne Town Clerk n'agamba nti munnange abakulembeze bangambye abantu mbakole ki baleke. Ssentebe Bwanika agamba nti Town Council y'e Wakiso ye yasooka okutuuka ku ssa lino nga Wakiso yakafuulibwa disitulikiti wabula kyennyamiza okuba nga ebitundu ebyakasuumuusibwa bigiyiseeko nga yo kati eswaza buswaza ng'alagidde wabeewo akakiiko ak'enjawulo akaba kalondebwa kayambeko mu kuteekateeka ebinaakulaakulanya ekitundu kino. Njagala okukiddamu muddeyo mutegeeza abasuubuzi batwagala nnyo balonzi balungi. Buli awulira nti atundira ku kkubo e Wakiso taddamu kunnonda okujjako nga nnondera ekintu kimu tyavaako agenda akolera awatuufu. Era agenda kutegeeza abamateeka bonna n'abasekuriti ekyo kikoma olwaleero ekkubo liyitemu abantu. Amakubo ge tulina matono nnyo mafunda mabi nnyo ate ne tuleeta n'obutale ne tuteeka awatali kinnya tukwega ne tubanga abagwa. Ye mmeeya wa Town Council eno Ssaalongo Kasiwuukira Mukalazi ku bisinga okuzingamya emirimu gya kanso eno omuli gavumenti okulwisaayo nnyo ensimbi z'erina okubaddiza nga mu kiseera kino ne bakansala entuula batuula z'amabanja. Bwatulinda URA ate lirizinga eki ssente okukomawo okuva July to date tetufunanga desingi 10 tetulina release either government grant, central government grant oba zino ezaffe zetukuŋŋaanya nezisooka zigenda mu consolidated fund zonna teziddanga. N'abatuuze bakozesezza omukisa guno okuloopera abakulembeze ebizibu ebibaluma omuli enguudo embi, obutaba n'amataala ku nguudo kw'ossa n'amasomero agatalina kaabuyonjo nga boogedde ku kasasiro ayitiridde mu Town Council eno ekifudde akabuga kano akeenyinyalwa. Mu following up abantu abo ab'empunga abo amasomero agatalina kaabuyonjo enkuba bw'etonnya kati tuli mu sizoni y'enkuba nga bata kati abasula wansi mu myalo eri wansi bwe basafaringa okuva ku Kyoga okutuuka n'Emmende Banda luno olusookerwako teruli distance y'amaanyi nnyo mmeeya naye enfuufu ku budde obw'omusana oluguudo olwo ne lwe tujjako omusolo amazima enfuufu ebeera y'amaanyi nnyo. Mmeeya Kasiwuukira Ssaalongo wano waasinzidde n'alagira ab'ebyobulamu okuggala amasomero gonna agatalina kaabuyonjo kuba bajja kulwaza abantu. Amasomero agatalina pit ratings awo nno we tugenda okutumira health inspector agaggale just kukakola ki kugaggala. Byakiza Peter, KSTV yagaleero.